merubale n'ebirala gijja gitandika okubeera nga gitaasa ku musambwa ogwawaba guguno ne bagukulembera misambwa gya kuno gyali gikola nnyo ne bagusomba yasooke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate Kawanga ne Kateesigwa kaakati babwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ne mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu musobola okujja mu Kyotera film production ate nga woofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 basabo ne bannyabo okamba njulire abatuma job agency oyagala omukozi oba oyagala omulimu wano mu Uganda wekwate bannaffe abatuma job agencies era nga mu kaseera kano kennyini beetaaga abakozi mu bwangu ddala banking agents bakashia secretaries badriver abasomesa bamakanika b'emmotoka ennene mobile man attendants office attendants abakola mu hardware abakola mu betting school matrons abakola mu farm private guards cleaners neighbor housemaids nga kosa n'emirimu emirala mingi era nga mu byonna beetaaga abo abaasoma saako nammwe abataasoma mwanirizibwa okumanya ebisingawo osobola okuba ku namba z'essimu wano wammanga 0758 4511 oba 0778556172 osobola otusanga ku ofiisi zaffe enateete ku luguudo oludde Makayi todde mu kkaba lwa mirimu nga waliwo ettuumo job agency. bannaffe ababuwambo Bulambo Boys Film Production bagenda okubanga bakutuusaako kyotalina kukola kulabika nga kwekusibwa awamu ne Duncan Digital Studio be bagenda okubanga bakutuusaako Buwambo Boys olwaleero begasse ne Kyotera Film Production ne bagatibwa Omugave Mukibizi Production be bakutuusaako batugamba nti Kanakulya Mark ye nannyini firimu asooka ate nga Nabosa Patricia executive producer Kabaka Duncan Kataala ye yabadde director waayo era nga Naluwoza Salima equipment and costumes Kavuma Peter yakoze ku by'obufu Kavuma Peter ate nga sound effects by Ronald Omusiru etandika butandika ate nga Sebyala Kenny yakoze ku effects visual effects supervisor tugenda maaso kali nno kano bakatumye esiga ly'omusambwa era nga etandika butandika esiga ly'omusambwa Duncan Kataala Constant ate nga n'ebirala byonna omusambwa gwagumba kuno tegulina gye gudda era kye baakola nga bagamba katugende tulabe omu ku bagezi b'ekyalo manye ebyalo biba n'omuntu nga ye bagamba wo waliwo essabo nze n'abatuuze bange ku kyalo nga bajja tulinamu obuzibu jjajja ku kyalo kyaffe besitula nga bagenda mu ssabo balabe nga basala amagezi kubanga ne chairman mwennyini kyamutuukako tugamba nti tukubuuzeeko jjajja otulabire yeeyeye emabega ono ye mulogo w'eggombolola era ensonga z'omusambwa gye bazireese tituze wano n'abatuuze bamuze n'abatuuze nabalinda bwadda n'abagamba nabalinda obwedda basukulusanisa obalaba yabalinda obwedda bw'omusambwa gunaakolebwa gutya bweza nnyo katuwulire ensonga emisambwa gyogerwako gitya kyaffe kirina ebizibu kirina emitawaana jjajja bajjajja boogera batya ku nsonga y'omusambwa basumbuwa kuno si mulya mmere kyeva bagamba nti abasumbuwa kuno si muntu si mulya mmere musambwa gulina gye gwava tugukoleko tukoze tutya bannange jjajja tugenda gukola tutya embuzi 6
jjajja ekyo ekintu kyamaanyi mumanyi ekintu kye bayita omusambwa. jjajja nze naba embuzi mukaaga nyingi kyekitandikiddwako jjajja bagambe njagala enkoko ya lujumba. atekeko n'enkoko ya lujumba nga tekookolimangako. yenjagala sooke nkwate eki omuntu akutuma enkoko ya lujumba n'akutuma embaata nga tekookolimangako kyokka nga bukyanga obaawo towulirangako kukookolima kwa mbaata kati gwe n'otya. kati mugende bwe biba nga bingi bibalemeredde mugende mumanyi kye munaakolera omusambwa gwammwe. jjajja wanjite bagambe batusalireko jjajja jjajja gamba abasajja bajjajja bakube nga bawumba engalo batusalireko. kuno jjajja bakunoonya mbagambye gwali gulina gwe gunoonya. agamba nti omusambwa gwajja kuno ne gusigalako obusigazi wabula nga gwali guze nga gulina gwe gunoonya. bwe gwasanga nga taliwo ate nga yattibwa ne gusalawo gusigale wano era kati gugenda tandika okukola obulabe ku bantu bonna ab'ekyalo nga gwesasuza guli maziga. bagambye tuuze bwe tutakikola mu bwangu omusambwa gugenda tandika okukoseza ddala ekyalo kubanga munyiivu eri ekyalo gwe gwajja gunoonya yattibwa buttibwa. egenda maaso abatuuze mukakabiri kati ogenda musabo kyanjawulo n'okumanya kyemugenda okulwanyisa. mama w'abaana babiri abaafa aliisa nnaku ojja wahalaaku egenda maaso. mbadde gamba nti ogenda musabo okumanya ekibayiganya kyanjawulo n'okumanya engeri gye mugenda okyegobako nayo kyanjawulo. tugenda maaso kati bagenda okuvaayo nga bategedde n'embeera yennyini ey'essalira egenda obbayambako okusobola okubeera nga bamala kino. tugenda maaso efirimu eno ekyagendera ddala maaso tulengera ezziga ery'omusambwa ng'evudde mu Buwambo Boys era nga bakwataganyiziddwako n'abakulu bano boolengera abakyotera film production. oli bwe nali gambye nagambye nti batuusibwako aba Boss Lady bana batuyambako okubeera nga batutuusiza emmere wonna wonna we tubaali tuba tuli era nga kwata 07 kola naawe 8 5 7 2 oba 256 plus 256 just nagambye kambeerebere 781 beuze 570 206 oba plus 966 eyo 538 758 432 be bannaffe aba Boss Lady ku nkola y'emmere ne zireetawo olugambo gwe balologa. kano ke kali akantuke ate kikiwabadde ate wabadde kiwafunye senyiga. niyogera naawe biki ate byolimu ebyo yesebe yala Kenny asinkanye kyomuhendo enjo bano bakyotera film production nagambye kati tuli wamu twakwasaganyiza ne Buwambo Boys film production. bano bafuluma mu kyotera film production ezo face ebbiri zolengera Kenny Sebyala ne enjo kyomuhendo. kati nkola etya bannange nadde gamba nti eri ekintu kyokola ng'omuntu ajja gamba kati ono balowooza bwajjanga obulago bwazibya oyinza nagamba ove nawe ku mayirungi kati amayirungi amasanda g'amayirungi gagenze kukwata bulago kati tugenda kola tutya leka tulabe taata guno guloga olugambo yali atandikiddewo lumansa nga bw'alabye omusambwa. bamize kakoola akakola bakamize bulijjo okimanya akakola olyamu mazzi kiki ekyakakumirisiza naye lwanako sikakoola kukolere kyemusinga ngeri kati nze nkolere ki ujugugugugu kakati gwe wawujugugugugu nkukolere ki akakoola n'okalya kumaca n'okalya mutuntu nakugana enkwacyo y'okumaca ne mutuntu gwesaba okerera ku nkwacyo
kati amasanda gagassa obulago. Keni tugenda kukola tutya? Keni nenkujjanjaba n'owona nenziramu nenkulaba bulabi wadde n'akakoola k'amayirungi. Ojja nnoonyayo girlfriend omulala saakummanyira. Guugwo kati no baafunye engeri gye baagala ogukolako guguno. Era ng'emisambwa gyagambye, emizimu gyagambye, oba bajjajja ku kyalo baagambye nti gugenda tandikira ddala okukola obulabe. Lyobubi bano bakeererawo, tebaalinda nnyo mbeera kusajjuka engeri gye birimu ne ssentebe. Nnyini ntebe w'ekyalo, omanyi ssentebe w'ekyalo yabeera pulezidenti w'ekyalo. Kati babatuma embuzi 6 bayingirawo basobole okulaba nga kino bakikkakkanya. Engeri gye byalimu ssentebe tekwaliko kubennaanya nga bano bayingirirawo ddala. Yabasaba ebintu bingi kasita babeera nga bawonye y'ensonga enkulu, kuba kakati kino kiruma ekyalo kiramba. Tekuliko asigala, baana bato bakulu bakadde n'abalala bonna tewali buzibu bwonna gwe buleka mabega. Nagamba 075 3 00 625 ng'ogenda maaso n'okwegatta ku bantu bano. Nkubira ku yange 075 M 76 74 12 osobole okumanya ki ekiddako. YouTube channel kwotusanga bagiyita Kyotera Film Production, ye channel kwogirabira ate nga gisange matundiro g'ebina Uganda wonna mu ggwanga. Ntegeeza Uganda gw'omwana ali e Saudi Arabia ekyokola okimanyi. Subscribe to the YouTube channel emanyiddwa nga Kyotera Film Production, olyoka olaba eno n'endala nnyingi ez'omulembe. Qatar, Dammam, Riyadh, Kamiski, Dubai, Saudi Arabia n'ensi endala zonna. Weekwate 075 8 M 570 226 basobole okubeera nga bakukolera delivery ey'emmere eyo nenyingi gye weetaaga. Kakati okusamira embuto zatandikirawo nga ekigendererwa kya kugoba musambwa bagugoba bazina batyo, era nagwo mwetegefu okulaba nga bazina bagugobe. Omwenge gugwo tuguleki. Genda maaso, omwenge baguleese. Embaata kabuzi bagireese etakookolimangako. Embuzi 6 n'ebirala byonna byaleeteddwa dda okusobola okulaba nga bagoba omusambwa. Saddaaka zikolebwa okwegobako omusambwa omukambwe ennyo. Okuno yeno embuzi yammwe gye baleeta ng'atandika okgenda maaso n'okulaamiriza ayambibweko emizimu egy'ekyalo gino. Ono ye mulogo w'eggombolola atugenda maaso. Ssentebe akulembedde abatuuze abasitamye abeebase mpozi n'abayimirize be basobole okwegobako ekyokola ekyagwa ku kyalo. Yakoola bajjajja bonna mu nsozi, emisambwa n'emizimu, amayembe, lubaale n'ebirala. Gijja gitandika okubeera nga gitaasa ku musambwa ogwawaba guguno ne bagukulembera. Misambwa gya kuno gyali gikola nnyo ne bagusomba ne baguleeta wano guguno. Njukira mukazi wattu nagwo guli mu nnaku ne bagufunza n'agubaka agulina. Ladies and gentlemen, babano balwanagana agulina ne balwanaganira wansi awo naye nga gwo agulina.
abantu balina naye ssebo nabo eddogo eryo n'ekyalo naye nga nakyo tekikola ki ne baleeta omwenge ne bayiwako kati agulina okugubaka bagulina ne baleeta n'enveera ne baguteekamu ne bazinga bulungi nnyo. Bagukwase bagufunziza era naleeta bulungi n'akaveera n'agenda maaso n'oguteekamu agufunye. Oluvannyuma naleetera bannannyini bintu awa chairman egwa okulembera ekya munveeko nammwe babagambye nakulembera kyalo okwata misambwa lwaki wa chairman ng'oddamu ebigambo bino nyweza anywere masajja amakazi gatya balagira chairman agenda asula ebintu bino mu nnyanja nga teri n'omuntu amulabye, teri n'omu gwayogedde naye, ate tatunula mabega ng'agenda awamu n'okudda. Ate wekikutolokako gwe n'amanya tekiddamu kwatibwa. Neze embuzi zennyini zemusaze sakala muntu yenna atwalako kyava agamba embuzi ezisaliddwa ebadde saddaaka yakwata musambwe. Temukwata wadde ku nnyama wadde akooya wadde okutu, we muli ako omusambwa gugenda kudda. Temulya ku nnyama paka bagende basula ekitwe kye mu nnyanja. Chairman akome wano tukole emirimu emirala naye ng'ogwo gulabika tugufunye. Ezziga ly'omusambwa ekyalo ne kijagaza alo gwe ekyalo ne kiryoka kisanyuka. Gw'omusambwa gwali gukwatiddwa ekisembayo, gwali gukwatiddwa ekisembayo, ekyo kyekyali ekibuuzo. Essanyu eryo ly'olengera kwe kuwulira nti ekizibu kiwedde, era Buwambo Boys bwetu bibadde kutuusaako ekyotera film production bwe walibayo akatundu akeeyongerako awo, era nako ndibanka kutuusaako naye nga bagamba nti webale kulaba era bakwagaliza embeera ennungi. Tusinkana ate omulundi omulala. Ze mbadde mukiibi kyotera film production Buwambo Boys bebadde bakutuusaako ezziga ly'omusambwa awamu ne bannaffe aba Boss Red wali eri mu Damam ku +966 538 758